kyetuva tukireeta kisobole okugezaako okubumba n'okukuumira obulamu bw'omuntu ng'atambula mwegendereza. Kale nabwe kityo teri amanyi myaka gy'owezezza mu nsi muno, wabula okusinziira ku mbala n'enteekateeka y'abantu oyinza okuba obala ng'era okkiriza nti owezezza egyo, naye tokiinaako bukakafu nti omwaka gutandikiraawo ate ne gukomekkerera wali. Naye ekyo kyaffe obwe bupande bwaffe obutuyambako okutambula. Olw'okuba ffe situwefumiitiriza era situwebuuza bibuuzo bizibu, ate era nga kyeyolekera ne mu nsomesa yaffe. Omwana nga bamusomesa wano mu Lungereza bamubuuza what, kiki. Omwana nga bamusomesa eri mu nsi ez'abantu abaazuula bino ne babikola era ne babitambuliramu, bo babuuza why, lwaki. Owaffe nga tumubuuza kiki ekyo, bali bamubuuza lwaki kiri ekyo. Kiki ekyo kizibikira okulowooza kw'omwana. Kiki ekyo kiteekawo ekkomo mu maanyi g'okwefumiitiriza kw'omwana, naye bwe bamubuuza lwaki kiri bwe kityo, kizuukusa amaanyi g'endowooza ye n'okwefumiitiriza kwe, n'asobola okutambula nga agaziyizza embeera nnyingi. Eno puroguramu manya ky'oli, manya omulimu gwo. Tetwogera bwogezi ku bino bye musinga okwetaaga ennyo, kubanga ensi y'amagezi yattibwa oba yatugibwa ensi y'ebintu n'ensimbi. Mu ntandikwa nga ensi zino zizimbibwa era nga ababereberye bazikaanyaako n'okuziteekateeka, waaliwo nsi y'amagezi. Ensi y'amagezi ye yakola ebintu byonna era ye yateekateeka ebintu byonna. Bwe tuzze tutambula nga tukyusa ne waddawo ensi y'ebintu, kale ng'alina ebintu ebingi yatwalibwa okuba omugezi. Ng'alina ebitono ne bw'aba alina amagezi agataasa ekibuga, ekibuga ekyo kizikirizibwa kubanga teri asobola kumuwuliriza. Naye ate kaakano tutuuse mu biro ebikyusiddwa, ng'ensi y'ebintu evaawo, wakomawo ensi y'amagezi. Anti n'abaliwo kati batandise okukizuula nti newankubadde ensi y'ebintu efuze ebiseera ebiwanvu, tugenza okukiraba ffenna ng'ensi y'ebintu emalawo obuntu bulamu, emalawo ennono empisa ezikuuma abantu nga bantu. Kaakano buli muntu atunuulira biki byakuŋŋaanyizza, era buli muntu ffenna bwe tuba tudduka tutunuulira olunaku era ne tulupima ku biki bye tusobodde okufuna, naye ne twerabira nti ensi yateekebwateekebwa nga tulina okutunuulira obudde bwe buziba, tutunuulira bimeka bye tugabye, kubanga tewali yajja kutwala, buli omu yajja kugaba. Kale oli bw'agaba n'oli n'agaba, n'ono n'agaba, na bano ne bagaba, kyesanga nga buli muntu afunye era n'atwala ekyo ekimugwanidde. Olunaku ensi y'okugaba lwe yattibwa n'efiisibwa, ensi y'okutwala n'ejja, buli muntu n'atwala. Mwattu okutwala tekukkusangako muntu, era abantu batwala okuva lwe babeerawo okutuusa lwe bavaawo baba batwala. So nga obulamu tebukolebwa kutwala, wabula bukolebwa okuwaayo. Ekyo ekikyo ky'olina tekikuyamba, tekikugasa, kyova okiwaayo eri abalala, ate naawe osobole okutwala ekyabalala. Newankubadde bwe bubonero obulabika mu maaso gaffe bulijjo era nga butwetoolodde era nga tubulaba, nti teri atandika dduuka ng'alitandikidde bannyumba ye, ate era ne tukiraba nti teri atandikawo laadiyo ng'agitandise ye n'ab'ennyumba ye bagiwulirizenga, wabula agitandika ku lw'abalala. Buli kintu kyonna kye tukola tukikola ku lw'abalala. Kale lwaki ekyo tusobola okukiraba
kino tetusobola kukiraba. Weewuunye singa buli muntu yali ategedde ekyo, tetwali badde nga bwe tufaanana. Ate era waliwo abaali badde bakira ku bannaabwe, wabula buli muntu mu mbeera ye era mu ngeri ye, mu buteeketeeke bwe yali badde asobola okumwenya, ng'okumwenya okwo kuviira ddala wansi w'entobo y'omwoyo gwe. Wabula olw'ensi y'ebintu, kaakano ebintu bingi bifa, amaka gafa, abantu bafiirwa, ebintu bingi bifa, kubanga buli muntu adduka emisinde okusobola okukuŋŋaanya. Nkiyisa wano ne bw'oba ne square mile nga njirina yange, ng'omaze okufuuka n'ova mu mubiri gwo n'ogenda, abaana bo n'ab'eŋŋanda zo tebasobola kukuteeka wakati mu yo, kubanga ojja kuba oyonoona ettaka, era bakutwala ebbalibbali w'onoosobola okubeera, ate basobole okukozesa wano ewasigadde. Ke kabonero akatulaga nti byonna biringa okugoba empewo ogikwate. Naye tekijjaawo kiri ti mugende ensi mugirye, tugirye nga tugiwa ebyo ebyaffe, era nga nayo etulabirira, okutugabirira n'okutuddiza ebyo ebitugwanidde. Kale amakya g'olwaleero oyinza okwebuuza, twatambulidde wa leero? Twatambulidde awo nga twagala weefumiitirize, kubanga emisinde gye tudduka mingi buli lunaku, ne kaakano ku makya okedde kudduka. Wannaku zino baleeseewo n'enjogera egamba nti ofaaki n'ensi. Ekintu ekyo simanyi oba abantu bakyogera bakyefumiitirizaako oba bakitwala. Kale tufaaki na byonna. Ekisinga obukulu kwe kukola ebyo ebirungi bye tuteekwa okukola. Bino byonna tubifuna ne tweyongerako mu kumanya ne mu kutegeera, ne tumanya n'okumanya. John nafuna digiri, nafuna endala, ne tunoonya eno, ne tunoonya eno. Naye ekisinga mu byonna, era ekiraga obuyigirize bwo oba obuyivu bwo, bwe buntu bwo, engeri gye bukolamu nga bulabikira mu ggwe mu bikolwa byo ne gy'otambulamu mu nsi. Tuteekwa okuzzaawo ebiseera eby'okwogera ku buntu. Maama Naabagereka bulijjo kyayogerako ennono ez'obuntu bulamu, era zazimba okuyita mu kisaakaate. Tuteekwa okuzzaawo emboozi eyogera ku buntu buno, ne tugenda nga tukendeeza emboozi ey'okutwala n'okufuna. Kyova olaba nti buli nteekateeka ejja ng'eyogera ku butya omuntu bw'atwala amangu era bw'afuna amangu, ejjumbirwa. Enteekateeka ezijja ku kuzimba omuntu n'obuntu, okwongera okukula, akulire mu mubiri gwe, agase ensi, bwe zijja teziweebwa nnyo mukisa, teziwulirizibwa. Era kyova olaba nti ensi y'amagezi erwanyisiddwa ensi y'obusiru, anti bwe batyo babuwandiika mu byawandiikibwa ebitukuvu, ensi y'obusiru. Ensi y'obusiru etebenkedde kaakano n'etuula mu ffe. So nga obusiru tebuba busiru, kubanga n'obusiru nabwo bulungi. Lwaki? Bwe tuba tusaba Katonda tumusaba atuwa amagezi, amagezi n'amagezi amasiru. Amagezi geemanya, geetegeera, galwawo okuwuliriza era gafiirwa okumanya ebisigadde. Amagezi amasiru ge gatujjukiza buli lunaku nti tetutegeera era tetumanyi, ge gatuleetera okukkakkana ne tuteekulumbaza okukkiriza nti bingi ebikyaliyo gye tutandika obutandisi okumanya. Naye ensi y'obubuyabuya egenda erya oba eyongera okulya ensi y'okutegeera. Mwenna abali eyo mukiraba nti ebikyafu bidduka emirundi 100, ebirungi ne bitambula omulundi gumu. Ne bwe biba ku social media musobola okukiraba nti mu mulembe gwaffe abavubuka
mukiraba nti ensi y'ebikyafu edduka emisinde mingi, ekitegeeza nti ebyewandiika mu bwongo bw'abaana kaakano bibi, tebiina gye bibatwala, tebikyabagasa, ate tebikyazimba nsi. So ng'omuntu azimbibwa byalaba, byawulira, n'ebyo byefumiitirizaako nga bisinziira oba nga bisimbye amakanda mu ebyo byalaba ne byawulira. Kale njagala weebuuze amakya g'olwaleero ng'era ozzeemu okudduka. Ani ayogera eri obulamu bwo? Biki by'owuliriza mu mwoyo gwo? Ebyo by'olaba ne by'owuliriza bigenda kusalawo bw'ogenda okweyisa. Ku nkomerero y'obulamu nga byonna obiyiseemu, nga bye wali onoonya ebimu Katonda abakusaasidde n'obiraba, ebimu nga tobirabye, ojja kuzuula nti byonna tebyalina makulu, ekyalina amakulu bwe buntu obwo. Amakya g'olwaleero nzize kubasaba gw'asobola okuwulira eddoboozi lino, gwe asobola okuwulira eddoboozi lino, odduka ki, ofaaki n'ensi? Bwe mutyo mwe bwe mugambi, ofaaki n'ensi. Twala ky'oteekeddwa okutwala, kozesa ekyo Katonda wo kyatadde mu mikono gyo, kyakuweereddemu omukisa. Osabe busabi okifunemu omukisa, kizimbulukuke, anti buli kitono kizaala ekinene. Teri kinene kizaala kitono. Ebigazi byonna bizaalibwa bifunda, ebinene byonna bizaalibwa bitono, ebingi bizaalibwa bitono. Kale ekyo ekitono ky'olina kisabiremu omukisa. Ebintu bino tusaanye okutuula wansi nga tudduka emisinde, twefumiitirize, kubanga nkulayirira tojja kukkuta. Nkulayirira tojja kukkuta. Neekola ekyo ky'oteekwa okukola. Kyekyo ekizimba emirimu, kyekyo ekizimba obuweereza. Mu buweereza buno bwe tulimu n'emirimu gy'okola, obuwangaazi bw'omulimu ogwo okuva ku mulembe gwo gugaziire ku baana bo, gugejjere ku bazzukulu bo, guzimbulukukire ku bazzukulu ab'omulembe ogwokubiri, gugasize ensi mu bazzukulu ab'omulembe ogwokusatu. Gutudde ku bino kaakano bitwefumiitiriza, naye oyinza okugamba leero sibitegedde. Ekiseera kye eky'okubitegeera tekinnaba. Naye bw'oba obitegedde bye bibiri ebisatu ng'osobola okubyefumiitirizaako, byefumiitirizeeko, kubanga zino ze mboozi eziggiddwa mu nsi, so nga ze nkulu abantu ze bateekeddwa okuwuliriza. Njagala okubeebaza okuwuliriza, ate obudde olowooza tebuweddeeyo. Buweddeyo. Mbeebaza okuwuliriza, mbeebaza okuwaayo ebiseera. Zino ono John Nsimbi azikwata n'aziteeka ku YouTube. Kiri eri mmwe abawuliriza okugenda ku YouTube muzinoonye, muzirabe. Mu biseera byo ng'otudde nga toli mu kakaalukana era nga toli mu kunoonya, otuule wekka wansi ofuneyo obudde weebuuze, kino kyenkola kituufu? Bwe ntambudde bwe nti bwe nteekwa okutambula? Gye ndaga yeeno gye ndaga? Oba nkola bukozi? Tusabe Katonda atuwe ekisa tusobole okutambula. Ennaku z'omwezi 29 tugenda kutongoza obumu bwaffe obutali bwa kutereka nsimbi, wabula obw'okugabana ebirowoozo n'okuyambagana. Abantu bafuna ebizibu bingi nga tebalina be boogera nabo. Abantu bafuna ebintu bingi baagala okukola nga tebalina be baneebuuzaako. Tujja kuba ku Pope Paul, ku Papa Paulo wano mu Ndeeba. Pope Paul, kale Pope John bw'agiyita Pope. Tujja kuba ku Pope
wano mu Ndeeba nga 29 ezooba lino ye dimansi ejjanga evuddeko naye eri okutandika essaawa 8 abo abeewandiisizza eri tujja kusisinkana naye baŋŋambye nti waliwo abaagala okujja naye nga tebannaba kubitegeera mangu naye nga baagala okubitegeera. Lwaki oyagala okutegeera ebya banno? Naye osobola okujja naye bajja kukujjako emitwalo 2. Bali bajja kujja buzzi, bali abeewandiisizza eri. Gw'ayagala okujja mu bibyo ng'obudde bw'obulina bajja kukujjako emitwalo 2. Osobola okumanya ebisingawo ku 0708 48 63 79 noti 7 noti 8 48 63 79. Njagala okubeebaza mwenna. Omwami Lwanga Frank, manager Paul sebo webale nnyo okuwuliriza ne bonna mwenna abawuliriza ababeera ku programu eno